buli muntu ali eyo waliwo omuntu omu gwasinkanye mu bulamu bwe gwagamba nti ono namusinkana eddakiika zaali 3 naye yasigala mu bulamu bwange. Era nawe ojja kukiraba nti waliwo abantu betubeera nabo buli lunaku naye nga bwe mwawukana toddamu kumujjukira. So waliwo abantu betwabeerako nabo emyaka 10 emabega bagenda oba tetukyali nabo naye nga n'okutuusa kati okyabajjukira. Lwaki? Kubanga bakwata ku mwoyo gwo. So ate bano boosiibamu, osobola okusiiba mu bantu oyina emikwano mingi, mugenda ne munywa namu ne mucakala namu, naye ng'ekyo bwe biggwa bibeera biwedde ng'eriyo omuntu akukwatako. Omujjukira ku Friday nga Friday etuuse mugenda mu bbaala. Era abanga mukyala bwebeerawo waliwo omuntu gw'olowoozaako nga buli lw'omulowooza waliwo sente ezigenda. Simanyi oba aliyo kyegendereza. Kannyonnyole bulungi ako. Nga omukyala nga buli lw'omulowoozaako waliwo sente ezikuvaako. Either ogenda mukubira ogenda musindikira transport nga ye buli lw'omulowoozaako waliwo sente zikola ki? Otaba mutuufu. Olina okuba nga olowooza ku muntu ng'omwagala. Kati waliwo abantu abo abatwagala nga bo ne bw'oba omaze emyaka 2 nga tomulaba abeereyo ng'akusabira. Kye bayita inspiration, okusikibwa mu mwoyo. Kyovula ekigambo inspiration kirimu in spirit, kya mwoyo.